Omuntu asingisiddwa mu ssango n'asalibwa ekibonerezo ekyokusibwa mu kkomera ebbanga eggere ab'enganda baba balowooza nti wandibaawe essuubi omuntu waabwe okuteebwa era ng'oggyeko okwesonda mu ssente abasinga essira bayiteeka nnyo ku ky'okutunda eby'obugagga by'omusibe. Ng'oggyeko okutunda n'ekigendererwa ekyokununula omusibe bangi bwe balaba ng'ebbanga erimuweereddwa ddene ab'enganda batandika okusala amagezi okulaba butya ab'ennyumba ye gye banaalabirirwamu. Okusinziira ku bannamateeka nga batambulira mu kawaayiro 26 mu ssemateeka wa kuno, buli muntu alina eddembe okuba n'ebyobugagga ng'okuba mu kkomera tekimuggyako bwannannyini ku bintu bye. Tekuggyako eddembe lya kutaayaaya n'eddembe eddala ttono, naye tebukuggyako eddembe lya bwannannyini ku bintu byo. Ne bw'oba okaligiddwa nga osingisiddwa omusango oba okatugambe ogw'okufa oba ogw'okuwanikibwa kalaba, tekikuggyako eddembe lya kuba na bintu byo. Okimanyi nti omuntu asobola okutomera omulala ne bamusiba. Kati we bakusiba olw'okubanga oli mu kkomera bakusibyeyo emyaka 3 ng'abantu batandika kutunda bintu byo, nedda ebintu bisigala biki bibyo. Wabula eddembe lino si lyankomeredde naddala singa kizuulwa nti ebyobugagga by'omusibe yabifuna mu bumenyi bw'amateeka. Oyinza okuba nga oguze emmaali ogireese wano mu luzungu kye tuyita contraband. Emmaali eyo olw'okubanga it is illegal, toyinza gamba nti it is my right to property. Gavumenti ekkirizibwa okukola ki? Ogibowa. Waliwo n'okufuna obugagga kyokka nga amakubo mu bifunidde gamenya amateeka gamba ng'okukusa ebiragalalagala. Wano omuntu yenna kaabimusibe eddembe ly'okubeera n'ebyobugagga liba libuusibwabuusibwa. Waliwo etteeka lye tuyita Anti-Money Laundering Act. Nti singa ofunye ssente ezo mu bumenyi bw'amateeka okugeza kutunda enjaga, human trafficking, okukusa abantu, nga mwofunye ssente ezo era gavumenti esobola okukola ki? Okubawa ebintu ebyo kubanga there is a criminal element. Ng'oggyeko obukwakuliza ekikula kino omuntu ng'amaze okutwalibwa mu kkomera waddembe okubaako abasigire bakwasa ebintu bye singa batasobole kubyeddukanyiza nga musibe. Oba omuntu gw'obikwasizza gwe kennyini gw'oyagalidde n'osayininga n'ogamba ebintu byange ebbanga linabeera mu kkomera obuvunaanyizibwa mbukwasizza ono ng'okitadde mu buwandiike ate ng'okikoze ku lulwo. Okubeera mu kkomera tekikuggyako ddembe lyo kuba nti osobola okugaba powers of attorney era oba ozigira zibeera commissioned era mu bantu abamu kubasayininga as commission of oaths mulimu n'omulamuzi. Wabula singa aba asobola twali kiyinza kumugaana nga kw'otadde n'okussa omukono ku ndagaano ez'enjawulo ezirimu ssente n'ebyobugagga ebirala byonna byaba nabyo. Era eriyo n'abasibe bangi nga basigala basayininga checks, babatwalira checks mu kkomera ne bazisayininga, basigala balwaninga accounts zaabwe. Oli mu kusasulira nsobi ye eri omusango gwe wazza ne bakusiba emyaka 2 n'ekyo tekikuggyako kuba nti yadde wakikola wayina ekizimbe nga buli mwezi kireeta obukadde 15. Kati obukadde obwo 15 waliwo abumanaginga oyagala omanye bizinesi etambula ekyo eryo ddembe lyo okubanga ofuna update. Kitegeeza nti yenna yeekulubesereza ku by'obugagga by'omusibe aba amenya mateeka. Bannamateeka balabula nti mu kaseera nga waliwo ayagala okugula ebintu by'omusibe alina okakasa nti amwerabira maaso ku maaso. N'oyogera naye mu buntu kuba kye tuta due diligence oba okwekkaanya ennyo ng'ogula kirimu n'ekyo kubanga oli ayinza okugamba nti anoonya ssente zimufulumya bino yagambe tubitunde fuba okulaba ng'omulaba. Wakkirizibwa okukyalibwa funayo akadde ogenda omukyalire omugamba owaaye mwogiriziganye kati bw'aba akuwadde olukusa olwo ng'akkiriza akubulya n'ani alina okukola transaction agenda mu maaso. Bogerako nti singa kino kigaana omusibe wa ddembe okutwala mu mbuga z'amateeka eyatunda ebintu bye nawe yabigula n'ofiirizibwa anti oba wagula mpewo. Asobola okukwegaana olw'ensonga nti gw'oba tewalaba ku nnannyini byo ekyokugamba obuganda toli musibe tekimuggyako ku bwannannyini. Emirundi mingi tuze tulaba abantu nga bagenda mu makomera ag'enjawulo okukyalira ab'enganda zaabwe abaasibwa n'okubawaako okulya. Kyokka ekigendererwa ky'amakomera okukkiriza abantu okukyalira abasibe tekikoma ku ebyo byokka wabula n'okuyamba omusibe okumanya ebintu bye yaleka bye bitambuzibwamu. Kino kyongera okukkaatiriza nti omuntu ng'asibiddwa ddembe lya kwetaayo lyokka lye liba limuggiddwako olw'omusango gwe yazza wabula eddembe lyonna ery'obwebange ne limuweebwa ssemateeka asigala ng'alifuna bulungi.
Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.